Waliwo nno bantu bangi abavaayo nno n'okwewaana ne beewaanira mu nsobi zaabwe ng'omanyi kye bakola nga bagamba nti kino ekintu kye batugaana Katonda si ye yakitonda. Bwe bagamba nti okugenda mu masavu okweraguza kibi n'agamba ani yagatonda? Ffe abagatonda tetwagasangawo ku nsi. Eyo nno endowooza nkyamu era mbi. Naddala ku ffe abategedde Katonda. Eyo endowooza nkyamu. Ezo ennyimba ze bayita secular music oba ez'ensi. Omulokole toteekeddwa ziwuliriza. Nsonga ki gy'ogenda okuwa abantu? Nsonga ki gy'ogenda otuwa? Oba naawe ogenda gamba nti Katonda ye yazitonda ensonga lwaki oziwuliriza? Buli message ebeera mu luyimbo. By the way, wowuliriza ennyimba sometimes you become emotional. N'oluyingiriramu ddala munda n'olaba nti olufiiringa. We lukuyingira era byebyo biba bikuyingidde ate munange gwe aba abyenoonyeza. Tubala mutagala. N'obeerawo ng'otagala. Leero oli mulungi enkya ate okola birala. Leero otegedde Katonda enkya ate oli ku kirala. Byebyo ebintu ebimu bye mukola. Omulokole tuteekeddwa kuwuliriza music wali secular oba ow'ensi. So Pastor Mugerwa azze okuba nga akusomesa ku gwe akyawuliriza music ow'ensi. Azze okuba nga akuwa ebibyo obubaka obubaka bwe weetaaga. Nsonga ki lwaki olina okwesonyiwa music oyo? So mbawuyo kamukuwe mbagaliza olunaku olulungi. Waliwo music gw'otalina kuwuliriza kyova olaba nsiiba nkugamba mulokole. Mukama yatwawula tuli mu nsi naye toli waaki. Waliwo music gw'ogenda okuyingiza gw'ogenda owulira omwoyo guno gujje gukwambali. Oza lwaki omusajja asobola otuula awo nga talina pulaani naye n'abaako music gw'awuliriza n'alyoka asituka n'agenda n'ayenda. Olowooza kiki ekimwambadde? Waliwo omwoyo ogubadde mu music. Emyoyo gitambulira nnyo mu music kubanga music ali spiritual tali physical. Kyova olaba mu ggulu nabo basinza Mukama. Toli ffenna? So sitaani akozesa nnyo music ono tali physical ali spiritual. Bwe bw'oba okyawuliriza nnyimba ez'ensi tosobola kutereera mu bulokozi ng'owuliriza ennyimba ez'ensi tosobola. Era ogenda kutagaatagana. Leero oli mulungi, enkya bwenzi, enkya omuli mu kkanisa, luli oli mu kugeya. Ebyo byonna lwaki okyayingiza kasasiro? So music ono mukwano gwange sengejja music. Music yekka agulumiza erinnya lya Katonda gw'oba oyingiza. Mukama yebaze. Ono music woko osimanya wa love. Omanyi ab'ensi love baje okwaka kwe bayita love. Oko si love okukwaka. Nti siina mirembe paka bwe nakulaba gundi Yesu yatuwa emirembe. Lwaki onoonya mirembe ng'ososera bamunno? Kitegeeza munno omufudde Katonda okukwaka kwennyini. So mukwano gwange music w'ensi muviireko ddala. Oba muyimbi yenkana yatya funa music asinza Katonda yekka. Mulokole gwe omanyi waliwo abalokole nga zipu yalaalira awo wakati awo. Waliyo ze bayiko zipu eziraalira wakati awo. N'ogizzayo wansi ekoma wakati. Zimbu z'abalokole abamu zaafa tezikyasiba. N'ogenda n'webaka n'oli n'otamanya nti ogenda ssanga omukyalo omu ogenda ssanga omusajja omu gw'ogenda okwebaka naye ng'aliko omwoyo guno. Kasita weebaka naye olyoka ogufune. Lwaki? Kubanga babiri bafuuka omuntu ogwo. Tugenda kusaba Mukama atereeze zipu eyo emaleyo paka waggulu. Mukama waffe yebaze. Zipu bw'emalayo paka waggulu ogenda kwewala emitawaana mingi kankubuli. Kubanga buli omukyalo omusinsinkanye wali ogenze ne weebaka naye. Teweebaka naye wekka, weebaka n'abasajja 10 abaasembye okwebaka naye. N'abo abasajja 10 beebaka nabo okola otya? Oli mu kwebaka nabo. Kyago nakugamba waneeno mulokole. Bw'ogenda leero ne weebaka naani mukyala gwe Alex ofunyeyo emizimu 10. N'ogenda enkya ewa Ssebugwawo
n'ofunayo emeka 25 ku lwokusatu n'ogenda ewaani Ssebakadde naye n'ofunayo 30. Kati jjukira naawe olwedde olina emizimu egijojo egikutawaanya. Kati mu kifo gy'olwanyisa gino ate oyongeddeko odda maaso odda mabega. Tekitegedde kyova olaba obufumbo bulungi bukulu. Lwaki? Kubanga bwe mba nfunye mukyala wange ne bw'aba alina emizimu 2 manya egyo gyokka gye ngenda okola ntya. Ne bwe giba myaka 10 egyabiri nja kukola ki? Njagiwangula. Naye gwoba tonnawangula 2 ogasseeko amalala 3. N3 kati gafuusa 5 n'ogenda ewa gundi naye n'ojjayo 8 kwegamba ogenda okulaba ng'obulamu bwo bwonna bufuuse kitagasa. Kati funa omwami wo, funa omukyala wo, funa omuntu ogwo ne bw'aba alimu emizimu 10 omanya egyo gyokka gy'olina oddiringa nagyo. Twewommoze bannange tweyongera mirimu bannange. Mukama waffe yebaze. Buli w'osumulwa zipu eyo laama sooka olaame ngenze kufunayo emizimu 2 ngigatte ku gino 3 gennina kale genda. Omanyi bino ebintu tetusooka birowoozaako omala gagenda. Sooka otuule wansi, study the consequences of what you are going to do. Mukama yebaziwe nga tonnasalawo kintu kyonna sooka olabe consequences kiki kye ngenda okufunamu kubanga ogenda dealinga na consequences si decision ogikola omulundi ogwo consequences zigenda kubeerako paka bw'olifa. Kati decision si yenkulu. Nakugamba wale nagenda ku lusozi n'enteeka wali akakeeka kange ngenda kusaba. Mukyala n'alyoka ava eri naye n'ateeka wali ebbali n'alyoka atandika. Naye Mukama ompala oba nkusabye tovaayo. Abaganda bange bonna bakulaakulanye nze nkyali awo. Kirabika si ggwe yantonda ninayo omulala Katonda wa. Ne mukwatako ne ngamba nnyabo wange n'alyoka yemuka n'angamba naye Mukama ewaka ebyana binemeseza ossaba ne wano sitaani annombye. Ne mugamba nnyabo nsonyiwa genda muvuuka genda sitaani takozesanga. Wama Mukama nze mbadde nkugamba nze mbikooye. Zembikoye Mukama sebo oliyo bakusinza nze mbonaabona nze Katonda wa eyo frustration njije onyonya mukumanya ko ogenda ofuna leero mwogenda okufuna n'amaanyi agawangula omulabe sitaani kubira Yesu afengalezama. Kankubuli obutamanya bwongezaayo kubonaabonako na mazigago gyokoma obutamanya gyogenda okukoma okubonaabona n'okukaaba. Tulifena chovola Bible agambye ukubanga wachawo okumanya nange nakugaana gwe n'abaana bo okubeera kabona wange. Soma Ozeya 4 bulungi ogikole ki ogimaleyo otegeere Katonda kyagamba. So tuli wano okufuna okutegeera n'okumanya okugenda okutusobozesa okuwangula. Imbira Mukama oyo matendo ge